Chief Whip ngenda kubayita muge gwe Spice dawan gwe Sheebah dawan mulwanira ki abasajja babe babatabula naye ndabirawo ddala special kwanti abasajja bano bayinza okuba nti be batabula abawala abo. Evuga bayimba beki ko kajina musimu yo owaye Lord Bitemu. Yes sir. Jetoli otya? Oli bulungi. Ndi bulungi. Olutalo olaba oli wakati wa Spice ne Sheebah. Olutalo oluli wakati wa Spice ne Sheebah ndoza kyandibadde nti nze naaliga babalwanira basajja oba ddala kituufu music omanyi competition bweyitira bwebe ey'amaanyi abantu batandika okukola ki batandika okulwanagana kati abo bayinza okuba nga balwanira positions. Olwaleero nti kyandibadde nti Spice position mwali ne Sheebah position mwali bonna bakoze shows ez'amaanyi abantu kwe basobola bajajingira kati abantu tebannaba bajajinga nti ono yasinga oba oli yasinga kubanga e Uganda ebyo bye balwanira naye nga nkiwa olutalo bali mu kulwana ani asinga gundi ani asinga ani nze nganze bwe nkiraba bwentyo. Kati nganze eyalwanako ne legendary munange Dr. Jose Kamere nze ndi legend kati engeri Dr. Jose Kamere gyalina ekivulu nsaba tugende Lugogo tumuwagire naye nze nga bwe nalwana ne Jose Kamere nampita nange wa Lord Bitemu taata nsonyiwa Kamere yeetonda ne mugako Kamere nkusonyi oluyimba lwe tulwanira mujjawo nze Kamere yankubira esimu nange Lord Bitemu taata nsonyiwa ate kati nze a legend is always a legend. Kamere legend ndi legend tutula ku meza ntuteesa ne bano bakyali baana bato bakyalwanira ennyimba bakyalwanira positions era mu office yange empeebwa nga nze wawuma akwasa ekyempisa Chief Whip ngenda kubayita muge gwe Spice dawan gwe Sheebah dawan mulwanira ki bwe kiba nti music before nze kennyini ngenda bawe before tigwebera mu namba gundi nawe beera mu namba gundi period then bayimbire banna Uganda ekyo nakyo kisoboka kubanga abakazi abasinga abasajja babatabula nnyo ate abakazi bayitiridde obungi bw'abakazi kati ndowooza simanyi abasajja babe babatabula naye ndabirawo ddala special kwanti abasajja bano bayinza okuba nti be batabula abawala abo era nze kubanga omuntu yenna asinga olaba industry eno omuntu alimu ow'amaanyi alina oluyimba olwakabi olukuba yenze kati bonna abasinga era obalaba babeera mu inboxes zange naye ndowooza olutalo lwabwe awe luli positions n'abasajja naye nze kyenjagala bayimbira abantu bawulirize music waabwe. Sheebah ensonga mpanvu kuba bwe naziyingiramu ensonga mpanvu kubanga omuntu yeyesalirawo oba ave ku lujja oba abeere ku lujja so mu mbeera eyo nti eyo ensonga sijja gyogerako nnyo nkyagiperereza. Mu butuufu abakyala abo bonna nyina omukazi waka bamuyita Amina ye mama w'abaana bange era ye mukyala gwensinga okwegomba. Yes.